abantu b'Embarara, abantu b'Omwankole, abantu b'e Uganda yonna, njagala mumanye nti kati level government ya Museveni gyeriko ye level government ya Amini gye yaliko Museveni we yagambira tino agenda mu nsiko. Ne bagenda ne bakola ekibinja ky'abayekere kya Fronasa nga bawakanya okuwamba kw'abantu. Naye kati wano buli omu awambibwa ate amaze ebbanga ddene ng'apulinga tribal card, ng'apulinga one tribe against another, ng'atukoonaganya atukyawaganye ng'amawanga. Naye ekizze kirabika titewali ali safe. Oba oli wa Northern Uganda, oba oli w'e Buganda, oba oli wa Mwankole. Omuntu yakasembayo okuwambibwa yali Samuel Mugumya, bamuwamba wano Mbarara wano. Samuel Mugumya taddangamu kulabika paka olunaku lwaleero nga bamuwamba wano Mbarara abasirikale ba gavumenti. So bagenze bawamba abantu, bagenze bakola ebikolobero, bagenze bakola ebikyamu byonna byonna. N'ebyo bataata baffe ne bamaama baffe si bye balwana okugyawo. Banaye twagala tubeere mu Uganda nga ffenna tusaanidde, nga ffenna twagalana, nga ffenna tuli iko, nga ffenna amateeka agatukuuma. Era tewali ali safe. Tebakulimba nti gw'oli safe. Tewali ali safe okujjako nga tufunye obukulembeze obulungi, buli omu n'abeera safe, buli omu n'aba nga yeyagalira mu nsi ye. Olunaku lwaleero tuli Bihalwe, Mwankole, tuziika. Yesterday babadde Masaka mu Buganda nga baziika. The other day twaliiganga mu Busoga nga baziika. Tetumanyi gye tugenda kuddamu kuziika, because you cannot know who is next. Naye nga bwe tutereeza embeera buli omu ajja kweyagalira mu nsi ye. Ekyo kye tukolerera, ekyo kye tulwanirira. Obukyayi obwagira emyaka gya Museveni ne generation ye bugende n'obukyayi obwo. Bannange tuli ggwanga tto, tuli bantu bato. We cannot inherit that hate. Era mbasaba ebikolobero n'ebikyamu bya Museveni bannange temubyambala. Don't own it up. Ebyo Museveni abikolanga ye. Nzize nga mbagamba the most important message that we have to push out is a message of unity. Muze mulaba gavumenti zonna eziyisa abantu ababi. Amini bwe yavaako abanubbi baabonabona bangi badduka mu exile n'abatalina musango. Obote bwe yavaako abalango baabonabona bangi badduka mu exile wadde tebalina musango. Tetwagala kiddemu kubeerawo nti Museveni avudde ku bukulembeze ti ate Abanyankole babonabona ng'ate tebalina musango. Falamu twawase eno. Tubeera Mwankole, tubeera baana. This is home. And it should be home to everybody. So, ebyo bikolebwa olunaku lwaleero tuyinza obutasobola kukyusa Museveni ne banne kubanga bo bakulu. Tosobola bayigiriza kyakola. Naye tweyigirize ffe nga ffe. Let us teach our generation that we can live in a better country where everybody is a citizen, where everybody enjoys the citizenship and full dignity of the country. Kitalo nnyo, kitalo ddala nti sister waffe tumuziise nga talabye ku mwami we. Kitalo nnyo nti atulekedde bano abaana kati buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'eggwanga. Naye tukole ekisoboka kyonna generation eno ereme kula na hate. Just imagine what these children are thinking. Kolooza bagenda kula nga balowooza ki? N'abaana baabo abantu bonna bonna be bawambye bagenda kula nga balowooza ki? Tulina obuvunaanyizibwa okuggyawo ekifaananyi ekyo. Tulina obuvunaanyizibwa okutereeza ensi yaffe. Tulina obuvunaanyizibwa ffe kennyini okweseefugaadinga, because bino ebikolwa bya muntu omu tebirina kugenda ku community yonna, tebirina kugenda ku region yonna. Obwo buvunaanyizibwa bwe tulina okuggyawo. Ate nammwe abanyigirizibwa mbasaba wadde batunyigiriza ffe ba Christians, Mukama waffe Yesu Kristo yatuyigiriza nti oli bwakuba oluyi ku ttama erimu okyusa n'eddala. Sigambye physically naye no, let us not do that. Bwe twabadde tujja esanga baatukubye emigo ne batukuba n'amayinja, naye ate abaatukubye emigo babadde bakumibwa poliisi. Naye ate poliisi bwe yazze n'amagye yakutte abantu baffe ne wamba abantu baffe 20 ne batwala mu kkomera. So obutali bwenkanya obwo, that injustice that is happening to us, it should teach us to say never again. Okumakinga sure nti bwe tujjawo bino tuteekewo Uganda etalina revenge, etalina hate. Ekyo kye tulina okukola nga tuziika Monica nga tumwerekera. Monica, wumula mirembe munnange.
tubadde wano tetukodde na kitiibwa kimala kubanga tuli ku front line kakati tugenda Isinjiro naye tukusuubiza tetugenda kupowa paka kyekisobola okukolera Kibalama kyekisobola okukolera